Bade mbade na busuku kubine biumba tu tumwemba vudde. Kati biumba tu tumwe. Mbavune tugenda kwevuma nze kwanje kakuvuma ensiyo nampa. Sina kudde ndalu. Ya kuvuma buli. Pitaba. Wamakisanyi wa. Njagala ompulirize. Kakati bine mbade ngamba bino bikadama tabisima. Bobi Wine yabibererawo. Yabiyamba bili mukutije na gusajja gutaina future mu music. Obudodomi ogufana na sitani bobi bili mukuwagira. Mfuche bontu bona bono bongo bandi badde budda kunchuka omusajja agenda hoima abadde ruwero bilino bilinga bye baloga omuntu abase kuyamba obongo bwe tumalira ko ekyo kizolo singa tumukogera mu bitu byamba banagwa gwo mwogera ku amampozi ati tugende ku bato kati bato bana Uganda mwenna ona obongo tekuli mpulira nyize nnyo kadima bana abana banyiziza nnyo njagala nakabira musu nenda naye kale olaba abaana amvuma balinga basatu awandika bwati nenda ekivuma kaye abantu butategeera kulaba nti guli ogusajja tegulina makulu ne bagwesibako katonda kyava yayoga Uganda nebihoge jabba kuliko ono bamita Bobby Juliana Bera abantu balinga bana boli mu kuwandika baddamu Sindi nga nakusoma 15 ase kuyigiriza sheebah kuyimba era Sindi yakoze rihase nyimba za sheebah agenda fuka muzinyi wa Sindi nga 15 kibere kuliriza kiri ogamba sheebah agenda fulume kolonga gule mitwalo 8 kankoni siya mpuliriza bye kugamba abawuliza ba BTFM sheebah agenda fulume kololo nga gule mitwalo 8 mu 2 Pasa bitekisengeri jamwaga nekaye bajamongera mu mutwala atoke kakadde Sindi kiyakoze yangambye Bajjo kankole nyimba zo mwana ono na yafuke fani wanga atenga nyimba zize era mu abaje kololo olona kumusubira sheebah kubera muzinyi wa Sindi kubanga sheebah inenyebaza baby ngwa atabulungi ne aluyimbanga kayabanga ayogera obwegezi kati sinajja kujja oteke mu notes and vocals ezalubula mu sheebah taluzine era abawagizi kaye sheebah aje ku bato ngayambadde element bagenda mu kubebinja abawagizi bebe nyini bamugambe bulijjo tufero yimbisa auto tune enyaga nchikude kaye mwena abagenda okuba kololo ku Lwokutaano njaga kigende ku recording andi ku BTFM mugenda kuba sheebah ebicupa nti bulijjo abadde abafere nga CDs ezimba si muntu yakola temukole ensobi kaye mutekewe tugamba muganga atekewe teeka teri muyimbi kuyimba nyimba za munolabe kubanga mugenda kola mistake muwe singe nyimba za sheebah afuke fani abantu bagambe urugendo demo yetuyimbira balabenga ki demonstration ekibadenga kibayibira nga kezinyazinya kakati ze banayuganda mwe namba gamba ku kintu kya bato tiyesudde sheebah point number 1 Victoria University mwongere sheebah sende kula kali yaye mukwatiyo milioni 3 muzimuwe agenda investing abereho kubanga agwanga 15 era mukuru muganga owulira no yegasse kugundi kuseguya asiseguya mukuru muganga nkubulira omwana oyo sheebah nze sagala mulako nga abona osekali yaye eno bate sekali ya sheebah kakwali batop 10 Julius sheebah abadde mu batop 10 artist ni after the battle atalimu kati balabayimba Bajjo yatogera amazima muyimbi kyasinga asinga sheebah ogura ogule bay Vice President of Federation. I want you to be honest. Sheebah chabalumya nyemitwe. Tali muyimbi wano Uganda asinga kula bay Sheebah. Soko sirika. Bajjo oli promoter. Jagala ombulire sheebah agula sene meka sawazi. Sawazi no wa. Be honest. Yogera kitufu ngoli musajja. Ngandi muloko leta Bible. Oli muloko. Buyaba sowe ne buyaba agula meka. Buyaba agula milioni 5. Ngani amusinga. Mumbayo muyimbi omukazi abadde asinga bakulimba Juliana ajja ekivulu kimu omwaka ekituufu mu bakazi abasinga okuba bebbeyi mu Uganda Juliana enamba emu Lema namakola abadde asinga sheebah ebyo kadulira Lema nakampangisa emirundi emeka nawe omukolo gwa Lema ayimbira meka ate kati uli ono kyagamba sheebah emikolo mitono nnyo sheebah yimbe soka mumpulirize sagala tukayane tuuliziganya njagala ombulire kaye wisdom ogambye nti usagala tutekemu barema baani njagala tudde ku sheebah yennyini uliriza kino kikulu nnyo sheebah sawa zina aliko milioni 3 laba no kati uliriza yafuuka Vice President wa Federation uliriza twogera amazima kanyo Juliana mukwano gwange era mwagala nnyo ebifuula Juliana ow'ebbeeyi bingi first of all ne kyabadde ayogerako sikase talabika nti yasobola otwala omwaka gwe nga takoze show okiwulira ekintu ekyo bali so contented naye bannaye kambabuulire otyanga omuyimbi nze omanyi
oyo Spice omulaba oyo ochobola baba naye abayimbi abo basinga okujereka abawala Spice oyo omulaba ne Shiba genda olabe ebitabo byabwe biri booked na sente meka bwomukula sente meka Shiba takka wansi wa milioni 5 bwoba omutwala wano gwegenda goloza basita kuba kuzipeka nakubanga banabe enkwa kyate abafunye abantu 12 bagamba bafunye mutwalero we kakati milioni 5 solosiga mu Shiba bwe tubatuoga tubala gosozi mwana zivayo ati katulabayo kiri bwe kiri kale kasuke kwa list y'abayimbi abagula sente nyingi jetuwe mpolo papa ekyo twapala papula kufeeko Nebinyuma izi Cindy ne Shiba nga byakuzina byennyini Rio Dance actually ne Karoka Sita Shiba Cindy daba nono omanyi lwaki batayegena tunyumira first of all abo naba abaana bazimu osekera we kujja kuna magwalo bakuna ebinyuma siri akola waliwo ebinyuma okunama waliwo ebitanyuma zenga tewali kunama kunyumira waliwo kunama afuga bwe n'ennyoko n'eyewo sifefesi yalufuga eyabale kufuga awo hali yafuga bwe n'ennyoko toyogeraga bya kisimu layifu yange waba afuga bwe n'ennyoko genda kumanyoko afuga ewa muliga afuga bwe n'ennyoko zitaafuga wulira muyimbu yafuga eggwanga tosimika ganyirira namusinga kulayifu yange bino afuga nyoko lina kumanyoko kyakona amazimu genda afuga gwe n'ennyoko kumanyoko syasamira kuno nnyini afuga mwamukola kati sifuga ani ekyo kiwamba atambule ngende kadi manyakola esibikola njakola wiiki ejja njakola wiiki ejja andi kati kasaba n'ategeera ati byasama kati afuga ani era nzirabako wano nga tuli wano mbona nzirawo mbuno mboli ali eri mu kayumba atadde kati nze nsudde bwogobera eno gwe kwata esimu waliwo abantu bana kuliko omu erinya kuliko Juliana kati mukulembeze wa ggwanga embizi bantu bali bana emanyire kibaito esobola kufuga omuluka eyo naye oli alina engeri gyakolamu ekintu ng'akiwandise naaba ng'akiddiŋŋana nga kyekijjo kitegeera amakalo gye bakikola bate nga bavuma ono bali aba oyo muveeko akukyankalanyiza naye nze wama kye ŋŋamba nze kusaidiyo kwendi nti Juliana teri amusinga oba Mr. Kaya agamba ate era teri awakana mpakanye nayimba omulundi gumu mu mwaka kubanga Juliana ye mukyala yeeteekesitesa obulungi buli lwomuyita naye nga banekamba buli mulotogala Juliana n'omala oleeta Irene Namubiru lwakubanga ye alina stress we Irene Namubiru anyumira ati kati nze bwe mba njagala tutegedde bulungi bosi waffe sikawudde ensonga noleta simanyi Spice kale tugenda kumpewa singa yoyo Diamond Platinum baneno Diamond Platinum zoyo naye musajja w'amaanyi ayongedde okufuuka ekyawalo kuba ssaawa zino ennyimba azirina ezitambula akayimba kano bakayita My Baby yabadde ne Chike nga bagezaako okuba nga batambuza ensonga kale njagala okwebaza buli dakiika nga 5 z'okuba nga tukusiibula leero gubadde muliro mwerere Bajjo bannange Wisdom Kaye naye bagezaako okuba nga bakuba ekintu baŋŋambye wano mu Pastor Kaye gwawagira okunama wano anti nkugambye Kaye obadde ogamba nti Kaye olina statement gy'okoze okoze bwoti ogambye nti Winnie okunama kwe ate okwa Shiba ne Cindy ne Kaluka Sita kulimu eggumba naye okugamba teri kunama kulungi kankunyonye ekisooka siri pastor nze ndi nabbi amwana apostle the siri pastor aisego bano apostle bamanyi apostle kyekira eki anja kunyonyola bano babugingo bayonoona obusumba apostle Kaye baba bannabbi esegera ba prophet fetulangira ggwanga nkugamba ekintu nga bwe kiri watudde ku bisambi nedda nako maddashi ava ku bana abagenzi bamusebakiri kyamane nkugamba sikuna maazi nti njagala nnyo okwogera n'okuwagira okunama naye ŋŋamba artistically Cindy omanyi lwaki kwegamba obadde oleeta Wininwaji ebyeddala Wininwaji ebyo byajja ng'akunama ku stage abayimbi bwe bati kyenkugambye bw'okwata Shiba Cindy Karoka babanekamba buulire nomala okola kati obadde oleeta Wininwaji njagala Wininwaji akole battle ne Karoka Sita
mugenda kulaba muteno mugweneri kubanga bwe ndino ngi byakola kasachuka bwati najja bwati abaguni nanyenya mbwati bali bakalo kasita bazinye ebyaddala sinjo kasaba sinjo kalo kasita tasikiriza nga no waji musava ati ulira ati tugenda mulyanga nyama agenda kula bwati ebibbo bye ati kadima kubulye omanyi osobola okukola bwoti nga kyokola okola kimu ebyaddala nkubulye ebyaddala abakazi ababiri Sindi ne Sheba ulira ekisooka bazina ebinyuma nga si byakunyenya bunyenya bino ebya gafula nedda olirabye omuntu omanyi njagala okugamba bannayuganda Sheba fete tujerega ngako Sindi nti tamanyi kuyimba be batujerega Sheba yakola likodi n'akola show biri mu kifo kimu mu nnaku bbiri teri muyimbi yali akikoze naye byonna temuyogera ng'ayimba kati agenda kujja ekkololo fe abantu aboogera Sheba twasirise mutuvume bye mwagala tetumanyi kuyimba tetumanyi kukola ki kamu ku Lwokutaano luno njagala bannayuganda mulufuule public holiday kubanga mubadde mukolana nnyo mujje ekkololo jangu nga wategese n'akakofiirako jangu ng'otaddeko galubindi jangu n'akasimuko teri wagenda kuba security teri agenda kamba mulikodinge ebyo n'ebibuuzo omanyi mutujeregajerega ebyo n'ebibuuzo njagala bannayuganda mujje tulabe Sheba eyakola show bbiri olunaku olu tiyakola leero n'enkya ebyo byonna mujja bitwise omanyi twakisula nti omanyi baira we abantu tugenda wa Sheba wuliriza kyenkunyonyola Sheba tumugire bulungi kubanga twagala yimbe abawe essaawa 5 nga yali ku stage tumugire bulungi ebigere twale omuzi Museveni ani akugambye Museveni atulekemu ekkolo twamupansiza tugenda kuba paa ku makya teri kwekwamusirika Bajjo kadima labayo ekyabaddeyo kiri bwe kiti ekirungi Sindi actually Sindi wenaale twagala akakasefe twamuwadde bonna gavumenti twabasabye ku mulundi guno muleke bannayuganda be public holiday yaabwe teri byatugamba kukoma mukaaga eyo bata egenda kutandika kasita omwalinya ku stage egenda paka ku makya kuyimba nyimba kugwayo sobola twawadde Sindi twamuwadde omukisa n'obuyimba bwe obutanyuma agenda bulonkinga kwolwo seba ali mukulanga mbu agenda kulonkinga album lwaki Sindi tewebaza ku Sheba wandironkingiddewo album yo tetujimanyi na jimanya watenyuma katuli ku nyimba za tuli ku baana balindi ya Jasmine balese nyimba zikawowo fete tumanyi byogenda yimba ani akulimbye ani kati olabye omanyi Bajjo ono mulaba ate kakyogera kyebadde ensiri uli akadima Bajjo ono abawuliza babiti muwulirize tojjako gredi Bajjo alowooza wanaawagira nnyo Sindi mbu Sindi anaamuwaka sisita ke kali akeesinga kubanga lulungi kabaza wallahi tekajja nakula Bajjo kyekyobola baali ku Sindi afiirawo Sindi waba Sindi yakusuubiza kasisita ke kakalu kazibu tolina kyokka oli omwana bada oyo omwana bamubba bubbi ku bya njagala okubebaza era Bajjo wekiba kyekigendererwa ani sula birungo abatumidde sula birungo lwekyo tuleta ku nkoko wanawulirwa sula birungo tukutumiddeko ewandegera kyakabi erinnya nno sula birungo neddi chicken gwe omugo gwa musanga yanguwa nnyo osobola kutuukako leero abawuliza BTFM olunaku lw'enkyo omukubiriza ali Hoima mugende mubugirize Hoima njagala Hoima esinge Hoima kampeka ya information Sheba va ku bombo lyonywa bakukamyo va ku mululuza ebomba linywera ki ali mukunyamba afune eddoboozi lya Sindi Katonda yaliga Sheba ali mukunywa biragala mugenda kulaba ku muyimbi asinga okunyirira mu Afrika ye Sheba mugenda kulaba labayo mugenda kulaba ku muyimbi asinga okunyirira mu Afrika ye Sheba